mwetaaga nja kwetaaga ko omukulu akolera semwa James Sibilunji nawe nkwetaaga nja kwetaaga ko Abel Kandiho Lubakyoya mukulu Lubakyoya Abel Kandiho onkwetaaga ko video nobereko bulungi nnyo nja kwetaaga ko ba NLM propagandalist baba blogger ba NLM mwena beta ko video gibereko bulungi nnyo kubanga no backup mwijagala bawa mulyoke mutegeere bulungi nnyo okusimbyo kabira kakodyo nja kusaba mukulembeza lwa Kyagulanyi Ssenta bonna woli obere katambi kano olw'ensonga nti na information gyenjagala okutuusaako ogifune bulungi nnyo then tulyoke tugende mu maaso nsaba mutagingire famire ya Muganda Fazikidde olwaleero mukulu Adam Rwana famire njagala mugitaginge njagala banna Uganda ng'oyina enkyukakyuka mu mutima gwo ng'oli mu gavumenti oba oli mu kitongole kya gavumenti oba oli musuubuzi oba oli muntu wa bulijjo nkwetaaga video eno gibeereko nina kyenjagala obbawonya mwe mulimanya kye muli nsasula ng'ensi ekyuse very soon mwe mulimanya kye munsasula ndowooza mutegedde bulungi nnyo kati njagala tutandike video olwaleero nga tukolanga bulijjo bwe tutandika njala sooka n'akalowoozo kaalero tugende ku Kigulalogi bwe tuva ku Kigulalogi tusimbule video then tuleke tuve wano mu kalowoozo kaalero nkimanyi nti bantu bangi nnyo olwali balimu okujaganya nga bakimezezza okw'omusana abalina laavu etonyanga omubisi gw'enjuki mbatomeddeko naye ate temunywa ne muvuga lwaki manyi essanyu eringi lizaala obuzibu ate n'ennaku ennyingi naye ereeta obuzibu kati mukibalansinge temukisusa nnyo olw'ensonga oyinza okuba olwaleero maze emyaka 10 weekuumi oba 5 weekuumi tofuna kawuka n'okafuna olwaleero olw'okuba oli mu Valentine's Day njagala bakubira omulanga buli agenze ng'ogenze kwesanyusaamu n'omuntu ataliwo bwanga owa bulijjo please teweerabira okwambala yambala bulungi nnyo ogende weejova nebisigadde kati oli munyumiza kiki wakola ku nsi kale njala bategeeza temusanyuka nnyo ekiyitiridde ate bye bakyayi temunyiiga nnyo ekiridde okwetuga temunyiiga nnyo ekiyitiridde ne mutuuka okwetuga kubanga bino bibaawo nakugamba nti muno mu nsi toyina kyofiirwa obudde bwakyo babutuse okuvaako ate toyina kyekyo kubanga buli kintu kyonna tukozesa kikozese okutuusa obulamu bwaffe Katonda bw'atuwadde ku nsi kuno tuvaako kati saagala oba bakukyayi leero gw'onyiiga ennyo busimbi bakyayi ngenda kufa nedda singa ababali bakyayi baali bafudde singa tekyali muntu kubanga bakyayi abantu buli omuntu mukyayi kati tusobola kwetta nabe tetusobola kwetta njagala omanye nti ku nsi toyina kyofiirwa ate toyina kintu kikyo buli kimu tukozesa kikozese okujjako obudde butuuka nga kirina okuvaako kiba kirina okuvaako kale njala bakubiriza omulango ogutakungula mu kalowoozo kaalero nti olwa lunaku lwakudigira lwa masanyu naye musanyuke ekimala ate be banyiizizza temunyiiga nnyo okutuuka kwagala kwetta kubanga gwettirako si mwana wa nnyoko ate nga bangi abakulindiridde si gwasose okukyayibwa n'abalala bakyawadde kati guma kubanga enywera yeerima owulidde bulungi nnyo kati tugenze mu kalowoozo kaalero mwenna mbalabusizaako gye musinzira okulaba akatambi kano nga buli lunaku lwabaagalana era naye kampiseewo akalowoozo kange kano kagende eri buli musajja n'omukazi oba omwana w'obulenzi n'obuwala njala okawuliriza bulungi nnyo muganda wange omwana w'obulenzi wuliriza bulungi nnyo n'obuwala ng'amata okunkumula ebiseera ebisinga ffenna bwe tuva mu bisu bye bakitaffe ba musolya tugenda ne twetongola ne tukula naye abasajja omusajja yenna Yehova najibulaga obusajja bwe bubeera buvunaanyizibwa nkiddamu omusajja yenna obuvunaanyizibwa bwo kyekikufuula omusajja so si maanyi ga kisajja nkiddamu a man is a man because of responsibility not manhood power. No, the responsibility is what makes you to be a man, not manhood power. Tekisoboka omusajja n'ekikufuula omusajja bwe buvunaanyizibwa responsibility so simaanyi ga kisajja. Kati bw'omanya obuvunaanyizibwa bwo then wuliriza bulungi nnyo ne kusajja bw'ola wuliriza bulungi nnyo. Ko wenna omwana w'obulenzi ekikufuula omusajja buvunaanyizibwa. Obuvunaanyizibwa obufuna otya? Otuula wansi ne weeteekateeka okuwasa oba okufuna omubeezi. Omubeezi gw'oba ofunye yenna omuwala oba mukazi wo mukola endagaano abantu babiri
obufumbo simpingu obufumbo ndagaano gye mukkiriziganya wakati w'omukazi n'omusajja okubeera ngana mwenna omumpulira bulungi nnyo era endagaano eno mugikola buli omu ng'akkiriza kyova olabuuza mu kyaki okkiriza onaafuuke mwami wa mukyala wo era buli omu nakkiriza nti kituufu nzikiriza era omu bw'agaana nti sikkiriza mwana attu okugatta okukoba n'embaga weekoma kati y'endagaano eyo mamukkirizganyiza kati engeri gy'eba endagaano ezo zituuka ekiseera ne zicontrakiti oba endagaano zituuka ekiseera ne zifunamu obuzibuzibu naye obuzibu obwo ebiseera ebisinga abantu batwala babusootinga kati obuzibuzibu babuganya obwo weewajja okuva okwawukana mujjukire nti abasajja ffe empagi enkulu mu bufumbo naye ate empagi zino tugenda tuzitulako ne tuzimenya nga tusajjaladde nnyo tufuba mu kubeera abasajja ne tusajjalaata naye ate mu kusajjalaata kuno tufuna ebizibu bingi nnyo kati njala kutegeeza muganda wange ekikufuula omusajja bwe buvunaanyizibwa ate obuvunaanyizibwa buno omu ku buvunaanyizibwa bwe mukazi wo n'abaana bo ne kye tuyita extras oba extended families eziri ew'omukazi wo katugambe baganda be taata we maama we n'abooluganda ababeerako kubanga zibeera extras ate ekitali mbazungu abazungu tebalina kye tuyita extended families no omuzungu mweyagala ne mukazi wo kyekyo amawulire ga taata ne maama ebyo tebibakwatako simanya abagenyi bazebe tebakwatako obuvunaanyizibwa obeera wakati wo mukazi wo n'abaana ne mu Africa tulina kye tuyita extras oba kye tuyita extended families ziba zitukwatako kati gwe omusajja yenna olina otutuukiriza obuvunaanyizibwa bwo bw'oba totuukiriza obuvunaanyizibwa kiba kitegeeza nti amaka gagenda kulema katya nti omukyala yenna waali mayembe ga ggaali bw'ogakwata obi n'amala eggaali egenda kukuba ekigo nkiddamu omukazi mayembe ga ggaali bw'ogikwata obubi egenda kukuba ekigo ebiseera bisinga obufumbo okusaanawo ebitundu 75 ku buli 100 obuzibu buva ku ffe abasajja nkiddamu obufumbo okusaanawo ebitundu 75 ku buli 100 obuzibu buva ku ffe abasajja ne busaanawo kati omusajja yenna gy'oli njala kusaba gwe ngeri gy'oli omukulu wa famire twala obuvunaanyizibwa otuukiriza obuvunaanyizibwa bwo okunganya famire yo ogiteeka obulungi kubanga gwe kyoyagala famire yebeere kyebeera bw'oba oyagala ebeera amatankani ng'empala ya Museveni famire egenda kubeera amatankani ng'empala ya Museveni bw'oba oyagala famire yeewangaale famire ejja kuwangaala naye mu bino wammanga nga nfundikira mu kalowoozo kaalyo njala sooka kujjukiza jjukira nti gwe mwana mulenzi wakulira mu famire endala oyina engalabi yo ne mwana muwala yakulira mu famire endala naye ayina engalabi ye abantu ababiri mwekwanye ku lunaku lumu ne musinkana teri muntu ku lunaku olwo mwekwanye oba ebbanga limazeewo buli muntu asobola kubuulira munne omuzeego omukyamu gw'alina mu bulamu bwa bulijjo buli muntu alina omuze ogugwe naye emize gino tugenda tugizula tumaze okukwatagana tubeera wamu naye gwe olirwedde gwe omusajja w'omukazi olirwedde okugumira omuze gwa bbaawo olirwedde okugumira omuze gwa mukyala wo abantu abasinga omungi bajja ne beewasa ne bakola embaga speed bagenda otuuka myezi 6-7 omukazi n'atandika okulyaliza nti omusajja alina emize n'omusajja n'atandika okuliza nti omukazi alina emize kati emize gino olirwedde okugumiikiriza emize omusajja yenna atasobola kugumiikiriza muze gwa mukazi ng'agutegedde toli musajja n'omukazi atasobola kugumiikiriza muze gwa mukazi ng'ogutegedde naawe toli musajja olw'ensonga ekibafuula ababiri buli omu okumanya munne bw'otegeera munne obunafu bwe tobufuula kyakulwanyisa omukazi bw'otegeera obunafu bwa bbaawo tobufuula kyakulwanyisa naawe omusajja bw'otegeera obunafu bwa mukazi wo tobufuula kyakulwanyisa mutule wansi mwogere ku nsonga ezo muzitereeze bwe kiba kiganye then solution ebeera egi nkiddamu solution ebeera egi mufune abakulu ababasingako nga nabo bakyali mu bufumbo nga tebaawukanye bajja babuulira buli omu amanye ekyekyokukola naye ebiseera ebisinga nti eyakyawa okubuulirwa yakyawa okutegeera buli muntu fuba nnyo okulaba omusajja naddala fuba nnyo okulaba ng'otwala obuvunaanyizibwa bwo kuba ggwe akulira amakaago buli amakaago lwe gaba nga tegateredde kiba kitegeeza naawe oli mu lusuubo lwaki obeera mu lusuubo nga nfundikira mu kalowoozo kaalyo ebiseera bisinga bamaama bano abakyala bakatonda batutonda bo katonda abatonda mu bbumba ddala nnyo lwaki
omukyalo oyo osobola omunyiiza n'asirika bw'amala okusirika kyaba ali mu mutima gwe tokimanyi gwe nodda mu buli ne weebaka n'olowooza nti naye yeebase ebiseera ebisinga abakazi tebeebaka babeera mu buliri nga batunula nga bawulira kati gwe yeebase mbulira n'ofuluta nga geneti teweddemu dizero wekimiti omukazi asobola okukola ekizibu ky'otamanyi nga golooza nti ye yeebase awulizzaako naye nga teyeebase omukazi asobola okukutta mu buliri nga tomanyi olw'ensonga nti wamunyiizizza ebbanga nga tanakyakola ekyo obula nti ebiseera ebisinga kyetuyita obukubagano mu maka ebiseera ebisinga bugenda okukomekereza nga omukazi yassa omusajja olw'ensonga nti fe abasajja tulina wikinensi emu twefaako ffekka tetufa ku bannaffe ebiseera ebisinga abakazi tetubafaako twefaako ffekka siwolereza abakazi n'abakazi balina ebizibu byabwe neŋŋambye nti gwe nannyini ssomero oba nannyini famire gwe omusajja omukulu gw'olina okutwala obuvunaanyizibwa ate ekyolina okufundikira nakyo kyetuyita decision making kasita obanga osobola okukola decision making ne mutwala mujje discussingako mujja kutambula kiba kiganye nti engeri gyeri nti mbulamu tolina kyo owning era tolina kyofiirwa ku lw'obulamu bw'omuntu bw'olaba ekintu kiganye ekintu okita bw'osika ekitajja ddiba lya nkoko mu ngalo kekabadde akaloozo ka leero tufundikiddwa ako tugende ku kigula lugye ennaku z'omwezi ziri 14 ezakonka ku mwezi ogwokubiri mwaka 2029 kansumenti buli bulungi mbatumiddeko mwenna abaagala ekigula lugye okwetoola ensi yonna nga gwe kyekisinga okunyumira mu programu nawe nkutumiddeko kansumenti oli bulungi kati mu kigula lugye kya leero njagala buli omu akyawuliriza bulungi nnyo era njagala nti buli muntu oba awulidde ekigula lugye kino otandike okwefumiitiriza n'okugula obwongo bwo n'amaaso lwaki njogera ekigambo kino nasebe okubeera ku mutimbagano kuno lwa Sande ebigambo bingi bidde bitambula ku social media abantu bakubira amasimu kino tokyogereko kino ebiseera ebisinga nze mbanga nvudde ku mutimbagano kuno mbaako nange wentula neempumuza ku ngala byeno olw'ebizibu ebiteebereke byagana wannyindo okweggala naye njala bagamba ekigambo kimu tusooke tumanyi obuno obuddo ffe ekitubeeza ku social media kuno bategeeza ensonga zino siga tetulina byetumanyi tuba tulina byetumanyi naye twesirika ntuga nti kino kankireke kino kikole bwe nti bwensirika kitegeeza nti mba nina byendowoozaako ate asirise teyejjusa kati olwali njala sooka basomesa ekigambo kino abadde tebakimanyi okufaanana Sseruganda mu kigula lugye kya leero okufaanana Sseruganda mumpulirize bulungi nnyo mu kigula lugye kya leero okufaanana Sseruganda lwaki okufaanana Sseruganda jjajja God abasiraamu gwe bayita Allah abasajja abajamaika gwe bayita Jja ffe gwe tuyita Katonda atudde mu ggulu okutali mpagi yeesigaliza obuyinza ku butya bwe yatonda omuntu abala n'abafuula bakoleya bajapaani bakaddugala abaeuropeani abamerika abamexico abazungu aba asians n'abawarabu ekyo yakyesigaliza naye wali okitegeddeko nti gwe ng'omuntu ku nsi oyinza okuba nga olina abantu nga 10 nga bakufaanana nga nnyoko si yabazaala kitaawo si yabazaala si baana basenga abo si baana ba muganda nga tubalinawo kakwate naye nga mufaanaganira ddala ekyo Katonda yakyesigaliza bwemuga nti okufaanana Sseruganda njala kuwako ebyokulabirako bitono nnyo sigenda kuwanvuya mu Uganda waffe saagala kutwala mu nsi zonna ngenda kutwala mu Uganda waffe tulina muganda waffe omusoga comedian gwe bayita Swengere yafaana Kabaka oba yafaana Ssekabaka Mwanga n'amumalayo ekyo ekyokulabira ku social media kwekiri muganda waffe Swengere yafaana Ssekabaka Mwanga n'amumalayo tulya waliwo ga yafaana Dr. Jose Chameleone entambula enjogera buli kimu yamumalayo waliwo ga yafaana president wa February Kyagulanyi Ssentamu yamufaana n'amumalayo waliwo ga afaana na big size bebe cool enjogera ensala y'enviiri ebirevu size yamufaana n'amumalayo simu kitane bwamuyita kati njala kusooka kusomesa tebangayo omuntu wano ku social media akuleetera ekifaananaga nti ono gundi afaana gundi yamuzala no that is total nonsense ekyo Katonda yakyesigaliza nti buli muntu ku nsi kuno oyinako fotokopiyo ate buli muntu
bwaba ina photocopy ye ebisere bisinga n'ebikolwa biba bifaanagana tekitegeeza nti muganda wo wamuyinako oluganda nno ekyo Katonda kiteekawo so omuntu avena bifaana n'agattagatta bifaana tunafaana gundi nedda mu nsi Katonda yatonda abantu naye nga buli muntu alina photocopy ye ezisukka mwemu kati olitaddawo n'akwata efaana ku social media awo no afaana gundi simayo no ekyo kikyamu okufaana si luganda mukitegedde bulungi nnyo Katonda ffena yatutonda mu kifaananyi kye teri amanyi Katonda bw'afaana kati toddamu kuwuddisibwa oba ku muntu kubuzaabuza tisimanya nagasa ekifaananyi kino kifaana gundi afaana gundi that is total nonsense Katonda yeesigaliza ekitiibwa kye era n'asigaza ebintu byakola ku nsi nga yatonda abantu nga bafaanagana ompulidde bulungi nnyo naye ng'okufaana si luganda ekyo tukimaliriza kikibadde ekigwalo kya leero tugenze ku video tusimbudde okusookera ddala kitalo nnyo ekya muganda ffe Adamu Lwana Katonda gwe yajjuludde era nsuubira olwaleero bamikwano gye abooluganda kola emikwano bamuwerekedde n'omuteeka mu nju ye ey'olubeerera naye nga sinagenda wala omukulu gwe bayita Damulira Christopher mwena mumanyi akolera Crime Intelligence Unit kansoke mmala omuyisaamu eggaali wano mukulu Christopher Damulira kansubire nti oli wano oli musajja omujaasi omutendeke akuli kitongole kya Crime Intelligence Unit ba department nga kiri mu police naye nga kiwayi kya CMY njala tegeeza mwenna ba comrade ne banna Uganda mwenna serving mu police nti mukulu Christopher Damulira mukozi wa CMY eyo CI oba CID eyo branch ya CMY gye baleeta mu police okubabega n'okukozesa obuyinza obusukkulumye mu kunoonya obumenyi bw'amateeka n'obubakwata oyo gwe mulimu gwe CID eya Christopher Damulira oba ya Crime Intelligence ya Christopher Damulira is part of CMY yensonga lwaki akozesa obuyinza bungi nnyo okukola emirimu gye kati njala sooka bategeeza mukulu Christopher Damulira tukimanyi bulungi nnyo oli musajja munyarwanda yeeta omusajja omuganda gwomu it's on record gwe musajja akyasinze okuwamba banna Uganda n'obateekako emisango egitali mu bateeka egitakkirizibwa one olumu obikola personal interest oyagala ssente ebimu obikola ng'okozesa interest eri mu tteeka lye bayita preventive arrest eyokukwata omuntu ng'omusuubiza okuba nti agenda kuzza omusango n'obateekako emisango egya treason ne terrorism muwambye abantu bangi nnyo to the extent gwe ng'omuntu ovunaanyizibwa ku bantu abasukka mu mitwalo ebiri ng'obawamba abamu ne batuuka n'okufaako nga tebalina maziikiro oba gye babaziise n'abalala tebalina okuba bamanyiddwa mu kkoweri erimu mukulu Christopher Damulira owa Crime Intelligence wenyigidde mu buvuyo obw'okutta abantu bangi nnyo public figures ng'okozesa ofisiyo wenyigidde mu kukola blackmail eri abantu bangi nnyo ng'okozesa ofisiyo naye nkulabula okalya ddakaddadda gw'omu ku bantu abali blacklisted nti rigimu ne bwekyuka ku Monday next week ojja kunoonyezebwa ojja kukwatibwa kino nkiddamu ojja kukwatibwa lwaki njogedde ebigambo ebyo muganda waffe njala sooka tegeeza famire ya muganda waffe ayitibwa Nasif Mulindwa eyawambibwa it was on Friday last week between Friday and Saturday eyawambibwa mukulu ono Nasif Mulindwa mwenna ba famire njala musooka mufuna information Nasif Mulindwa yawambibwa ekitongole kya JAT bakiyita Joint Anti-Terrorism Unit omwami omuvubuka ono yawambibwa ekitongole ekya JAT nga ekya Anti-Terrorism Unit naye nga kino
kimu ku kitongole ekya CMY. Omuvubuka ono Nasifu Mulindwa yawambibwa akabinja akakulirwa Meja Asimwe wepo ne kapteni Amisi aine byona ono nga yefudde kafulumo kuwamba jukira omwami lo aine byona era yawamba ne mwanyinaffe Olivia Nalotaya. Amisi aine byona yawamba Olivia Nalotaya muganda mwanyinaffe oyo mukubali mu makomera g'amaje. Omwami Nasif Mulindwa ono essaazi no yawambibwa essaazi njala tegeza family nti aliteyiningiddwa ku CMY Embuya ku block B mu underground level 4 wansi jali bamutaddeko emisango ja treason ne terrorism era yakubiddwa bubi nnyo akabinja ka Meja Asimwe wepo ne mukulu Amisi aine byona. So emotoka najibagambye dda twagibalaze so njagadde tegeza family location omuvubuka ono waali gye bamututte abamukutte nenga ekimukwasa tewali nnyo musango gw'amaanyi ebintu bino babikola okuba nti bakuumira abantu baffe mu buwambe obw'ekika ekyawaggulu. Awo ndoza mutegedde family ya mukulu Nasif Mulindwa owa Freedom Border Muganda Foyo yakwatiddwa ekwatiddwa akabinja akaita akajjatu Joint Anti-Terrorism Unit ku CMY Embuya jali ali nga akabinja kano kali kakomandingibwa Meja Asimwe ne Amisi aine byona era detainingidwa ku CMY headquarters Embuya ali ku block B underground level 4 mu underground jali bamucharginze emisango ja treason ne terrorism era nga yakubiddwa obinyo. So ndoza mutegedde family mutegedde bulungi nnyo. Muganda waffe katusoke tuyisewo nagano amalala tuleke tugende maaso. Mwenna baganda omugenzi Adamu Lwana kitalo nnyo ekya muganda Foyo naye mwina kyembadde temumanyi nkireso olwaleero. Ebiseera bisinga nzize nkola information one nga mbagamba okutta n'okuttisa obutwa n'okuwamba abantu kigenda maaso mu Uganda. Ebizibu byendi byonna essaawa zino bisibuka ku information tasobola kufuluma ku radio ku TV nga teri blogger asobola gikuwa nga nzenze kasobola gikuwa. Yensonga lwaki nnwanyisibwa okuva ku within mu kibiina ne mu people power n'abantu ba bulijjo kubanga Museveni era abantu bangi bamukolera kubanga information eno nzibu. Kati nabagamba mwegendize nnyo ba YouTubers abajjako interview ababasinga obungi ba state. Mbaletedde omuwala eyawa omugenzi Adamu Lwana butwa naye kyenjagala musooke muwulire kansooke ndozanzanya katambika amulwana then bazanyire akalandiro diwe mujja kutya abantu era mujja kutegeera. Kansooke mbazanyire akamulwana yike nyini nga yogera bigambo bye. Waliwo omukyala eyampa obutwa. Si mukyala nti mukyala wange oba muganzo wange naye yeefuula mu muwagizi wange yeefuula nti avudde bweru mu America mu Boston nti aludde nga mpagira nnyo era we nayimbira oluyimba olwo yansubwa nnyo obutabeera mu Uganda yali tannafuna mpapula zimukomyawo. Aŋŋamba naye kati nakomyewo nakubira no simu akomyewo njagala kulaba mwebale kulwana mwebale kubeera mu struggle ng'omanyi bye bawaanawaana bannange mutemuva mu struggle mulwana eggwanga lyaffe taffe tuli eyo naye twagala kudda mu nsi yaffe tukoyobonera mu nsi ezitali zaffe naffe twagala eggwanga literere tudde mu nsi yaffe mwebale nnyo naye jangu banaye njagala kulabako. Nakubira naŋŋamba jagwe makindye wendi wano eno zalinga saawa 10-11 awo jangu wano ku kofi aterasi waliwo okiyita ku kooti waliwo tukali awo banaka abazungu ŋŋamba jangu envuga nenzijjawo tuka mu parking okuba ku simu nga tebagikwata naye ngenda okulaba ayimirira mpita bw'ati omukyala mpita oba akantu ako okamanyi obeerawo ti mu parking olengera ebitebe biri mpita musanga alina abaana aba babiri omu nga wa myaka nga 4 5 omulala nga wa myaka nga 5.
Tugenda kyembadde njala musoke muwulire ye kennyini ya confirming ati bamuwaki bamu obutwa kankaddemu katono nnyo wano. Waliwo omukyala eyampa obutwa. Si mukyala nti mukyala wange oba muganzi wange. Naye yeefuula. Alright. Kati muno Museveni mwasindikira ba YouTubers okujja okubuuza question n'okubuuza obujulizi. Ulira YouTuber kiyabuziza muzeeyi ne landlord wa Mulwana ne muzeeyi ne landlord wa Mulwana kiyaze mulyo kama kaka senti Museveni ensi ya jonoona n'abantu bali mu kutya. Naye Mulwana funa twawulidde buulidde nga batuyita ekiro omukyala tugamba nti Mulwana wona agudde mu kinaabiro ogenda okutuuka ku Mulwana omukwatako ng'ebitundu bye eby'omubiri eno wansi amaze okunyogoga. Pozi Mukama Mulwana n'alabika nga Mukama yabadde amaze okumujjulula naye ng'okufa bwe kubeera nti abantu muwadawadako. Mulwana n'asobola okukwatibwa n'atwalibwa mu ddwaliro. Okutwalibwa mu ddwaliro abasawo ne baga nti omuntu Mukama amujjuludde. So Mukama Mulwana ne tumukwata ne YouTube ewatumula n'abaddewo n'endabako byonna ebintu nga bwe byatambudde. Wamanyako ku by'okumuwa obutwa? Ekyo kimanyi nakwera tina na kinyinda kyogera nako. Kuba ne Mulwana yennyini takiŋŋambangako nti oba na bampa obutwa oba na biki. Nze simuwulirangako ng'akifulumya oba abalala yakivubulira nende ku lwange sikiwulirangako. Kyembadde mmanyi Mulwana kyabadde alumizibwa kyembadde mmanyi kibumba. Kyalwala. Kyembadde mmanyi ku bulamu bwa Mulwana kyokka bwe bulwadde bwe mbadde mmanyi. N'ebino whatever nti oba butwa sina kyekimanyiiko. Awo Museveni bw'atuusiza Uganda nti abantu abamu babakozesa okukyusa information n'okubuuza ebibuuzo nga biri contrary ku kintu ekigenda mu maaso. Oyo landlord kati kavudde kwanjulwa kakatandike. Kansoke mmale okubasomesa ekintu kino musoke mukitegeere. Mwenda ba foot soldiers abantu abalina business bannabyabufuzi abali mu magye abali mu government bodies abali mu offices mwenango yagala obulamu mpuliriza bulungi nnyo. Nabawulidde ekibinja ky'abambega ekiri okwetola eggwanga na buli office kye bayita PIN ekyo mwakitegedde. Kati Museveni alina kagurupu k'abawala abatemu abawala bana abatemu nga bo mulimu gwabwe gwa kutemula buli muntu yenna gwe babagala nga target. Bana abawala baba training la North Korea squad bagita 22 yantera hamwe bawala balungi nebo boli mu America basobola okukulumbayo ne bakutuusako obulabe. Eno squad era kigambibwa yali mu kufa kw'omugenzi Anthony Wameri, yali mu kufa kw'omugenzi Ladius Wakafuzi, era batagetinga Shamimu Marende, era bebasse n'omugenzi oyo Adamu Mulwana. Ani yatta Adamu Mulwana bwetugenda kati gwe wenna ali mu struggle njagala okimanye nti be very careful naddala abasajja. Muganda wange bobanga ojjamu empale n'akabikko omulalo nga togenda kwetawuluza ogenda kufa mangu. Eno squad nabagamba weeri nzingi bagamba bali mu kugaba obutateri abakwatira nki nsawo ebiwojjolo bagaba byabwe ne ssente baziteekamu. Kati squad eno zitambula okwetoola ensi yonna. Kati mu kwetoola mu ensi yonna eyo munsi gye bagenze wali target bafuna ennamba z'ensi ezi z'amasimu ne baziteeka mu ssimu zaabwe. Kati bw'atuukayo n'amala okukola mission akoma mu Uganda n'ennamba eyo yennyini. Kati kyangu nnyo ye okusinzira ku Seemwayi okusinzira enaggulu oba okusinzira mu kifo yonna na communicatinga naawe ng'omuntu ali mu America, ali mu Europe, ali e Bungereza, ali e Canada, ali luddawa. Ne mutandika okukyatinga ng'era akugamba akuwagira nnyo era ayagala change biki era ayagala musinkane. Kati muganda ffe Mulwana awo yalugwiramu. Omuwala eyatta Mulwana bamuyita Letitia Atuhairwe
ngere namba ya communicating lako nayo ya Connecticut mu state jibaita Ohio, United States of America, enamba giyamukozesako kumufuna yali +1 51 35 26 67 50 ye namba giyamukwasaganyizaako naye ng'ennamba y'ono omuwala ate gy'akozesa e Kampala eri 0780 3 393 bamuyita Atuhaire Letitia ali ku 0780999393 yono eyajjawo omwana mulenzi eyamuwa akatwa. Katugende maaso. Kati mwe Bannayuganda abakyagala okulyampuzibwa nga oli akubidde ali Bulaaya ayagala kulaba abatali Bulaaya ke kabinja k'abawala abakulemberwamu abakulembera nga ye bwe bamukusindikira totera kuwona omuwala ono ye squad leader amanya ge ye Katia Mugenzi era ebiseremu yeyita Dokas amanya eri olumu yeyita Rita bonna basinga obungi Banyarwanda bagezaako nnyo okuba nti balumba tageti zaabwe oyo ye team leader oyo team leader ke kakabinja akabawala abakola omulimu gw'okuba nti basaasanya akatwa. Abawala bano okukola mission zino tebazifuna kuva mu CMI bakuva Lodda, bazijja direct ku meeza ya Yoseriti Bahabulwa Lutabayisirwa ye alagira bulagizi nti yaveewo ne bayisa mission mu CMI ne ISO okuba nti bakola ku mulimu gw'okujjawo abantu babagadde okujjawo. So buli kitongole kyonna ekiri mu gavumenti oba oli munnabyabufuzi oba oli musirikale oba oli musuubuzi oba oli ki mwewale nnyo abaana abo kubanga basindise ka group kanene nnyo nkyabawa information nkyabawa ebifaananyi gyomu group ba assassin nkyabawa ebifaananyi byabwe gwe kennyini gw'onoomanya ke ka group kaabwe ba assassin b'omulimu gwabwe bamuwa missioni kugenda kujjawo omuntu ng'akujjawo nga bakola ogwabwe. Kale mbategezezzaako nti gwe wenna oli munnabyabufuzi oli musuubuzi okola ki wegendereze nnyo gy'oliira gy'onywera mukazi kigwesinkanye kubanga bano abaana balina missioni mu mukono gwabwe ey'okusaanyawo abantu abo ngera bakikola bakimanyi nti bakikolera state. Kati waliwo abantu abali mu gavumenti ya Yoseri nga bakola ebikolobero okuprotectinga regime nga bakola black ops mission najja n'akuwamba n'akutta n'akuziika nga tanagwe yeebuzizaako n'akola ekiddako. Abo bangi nnyo ebiseera ebisinga bagenda okuzula tugundi yafudde nga mission yawedde nga ne yagikoze n'agenda ekyo ne kiggwa. Kale family ya Mulwana omukyalo ono Atuhaire Letitia ye yatta omwana wammwe. Kino njagadde bategeeza n'abala mubeere aware nti temuli mwekka abanoonya bangi. N'ekirala mwenna abantu abali mu diaspora mwegendereze nnyo abasajja ba NRM abali mu diaspora. Ngenda bazanyira ka video kano akabadde ku tarehe 6 muwulire amanya g'abantu be bamenya nga bano abantu bali mu yuna obawulire bulungi nnyo. Of the Uganda People's Defense Forces
the First Lady, Mama Janet Museveni, and the Minister for Education, the First Deputy Prime Minister, Right Honorable Kadaga, the Third Deputy Prime Minister, Right Honorable Nakadama, the Secretary General of the ruling party, Right Honorable Richard Odwong, the Minister of Defense and Veterans Affairs, Honorable Bambulanga Chisempija, Honorable Ministers, the Chief of Defense Forces, Honorable General Wilson Mbasumbadi, the representative of the IGP, the representative of the Commissioner General of Prisons, honorable members of Parliament, members of the diplomatic corps, generals, the religious leaders, cultural leaders, district leaders, distinguished invited guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Sir, I've already been introduced. And allow me to recognize special guests that are within our midst, since the others have been introduced by Honorable Agre Bajire. We have Mr. Timothy Nyonjo, Chairperson Diaspora League, North America. He came here with Miss Enrita Wamara, Nairuba, former President Yuna. Miss Asha Kasule, Chairperson, Electoral Commission, UNA. Mr. Titus Seruga, Diaspora and Public Diplomacy Affairs, Brussels. Mr. Ronnie Ruanga, member. Mr. Coca Brian, member. Miss Juliet Kahakani, member. Miss Rosette Musige, member. Mr. Edris Kironde Sentongo, member. Mr. Dennis Omimbi, member. Mr. Kwame Riondo, member. Mr. Richard Charihende, member. Miss Brenda Katama, member. Mrs. Lea Ruanga, member. Miss Lian Nachambade, member. Miss Joyce Bazareki, member. And Mr. Moses Wenje, member. I beg your pardon, sir. In the protocol, I did miss Her Excellency the Vice President. I beg her pardon. Tetugenda kumalako nako katambi mujjukira nabage boli enare mukada yenna wa pin kati amanya ge basomye nga abantu abo nabo mu diaspora bonna ba pin mission is executing across the world zitamba abantu abo kati bannanga bali mu diaspora mwegenda bagambe ekigambo pin Popular Intelligence Network. Popular Intelligence Network. Bonna ba pin amanya baga basomedde abantu mbamanyi babadde ku mukolo gwa taraki 6 kiki kye bagenda okudda nakyo mu diaspora. Ndoza Titus Seruga muwulidde wa ya Belgium yadda akulu navuma Kyagulanyi nange nandumba zange nabuwa obudde nga sina kuba zina lolida limutegedde nti mukozi wa ISO ne ESO nga mumanyi bulungi nnyo kati ndoza mutegedde bulungi nnyo. Mubere begendereza nnyo abantu bali mu America, Canada, Bungereza, Europe, wayo namwe egendereze nnyo abantu bali. Bonna ba PIN, Popular Intelligence Network. Aya, awo tuvuddewo kyenjagadde osooka bategeeza ekyo. Buli omu akitegere bulungi kimuke mu V. Order eyatta Adam Rwanda yava wa Abel Kandiho ya orderinga nakozesa ababawala okujjawo muganda wa foyo kati ndoza mutegedde bulungi nyaawo. Kati awo tuvuddewo njagala tugende ku information eyatulese. Mukuru President of Mulubiri Kyagulanyi Ssentamu mu nteekateeka y'emu
njagala weebereremu nnyo naddala ku bantu b'otambula nabo ne b'oyogera nabo ne b'owa self kuva dda nkugabula gwe wa self oba muwadde ssente oba muwadde kalulu nakyo njagala okitegeere kati nga bwe nabagambye nti ebiseera ebisinga basiri ku live kuno mbanga obeera ebintu bingi nnyo njala kusooka kuwabya abasajja bano abasajja ba DP block nga bakulembeddwamu Lubega Mukaako ne munne Mike Mabike n'abala bagenda nga sinagenda njala sooka bategeeza olukuŋŋaana lwonna olwa National Unity Platform Stroke People Power lutuula Makerere Kavule teri lukuŋŋaana lwa National Platform oba People Power lutuula mu kizimbe kirala kyonna mu Kampala lutuula Kavule Makerere Kavule ku head offices za National Platform kati akabinja kano katambulirako ne sabotage yako mukuru Mike Mabike ne monne bayita Lubega Mukaako bali neteekateeka ngera kuzo mwezi 29 omwezi ogwokubiri omwaka 2024 okutegeka olukuŋŋaana mbulwa National Platform nga lugenda kubeera ku sharing hall ensambya era nga bayise abantu abasukka mu 13 nga nekifo bakibuukinze dda na buli kimu bakitegese dda kati njala tegeeza bannayuganda mwenna abakulu bano basuubira okufuna abantu okuva Emukono Masaka Mityana ne Kampala era nga bakubira amasimu okuba nti bakola omulimu ogwo bale bavuddewo ne bagenda Entebbe okusinkana abamu ku ba agenti baabwe ababalira ekintu kino kati njala tegeeza mwenna gwe ng'omuntu oli Mityana oli Masaka oli Mpigi oli ludda wate bageza ne bakubira essimu ekibiina kya National Platform kituula Kavule Makerere oba bwayise gye kituula tekirina wala we kituula bano abasajja bonna bafere abaagala okuleeta okutatawula by'obufuzi kati bategeeza bakingayi bwayise yes Makerere Kavule bwayise we watuula enkuŋŋaana za National Platform olukuŋŋaana lwonna lwebagamba National Platform nga lutuula simanyi ku sharing hall nga luzomwezi 29 baagala bakwatiramu sinakindi obbawo butwa olwo tetulumanyiiko ekyo nakyo njagadde abantu bakitegere bulungi nnyo kibeere ku rekodi nti abasajja ba DP block bagezaako nnyo okuleeta okutabukatabuka mu nzira n'enkola y'emirimu egyo tugenda mu maaso kati abasinga obungi mwina ekintu kye mwagala njogereko naye ekintu ekyo okusookera ddala njala bagamba bwe nti kansooke mbazzeeyo kemabega abadde bagobera videos nabagamba nti mu history wa Yoseriti Bahabulwa alina ebintu bingi byazaakola naye nga yasoma system ya Soviet Union n'asoma system y'abazungu n'agimastaringa n'agireeta giteeka mu bannayuganda geeruwa system esooka bagiyita divide and rule baawulemu obafuge okwawulamu okufuga akikola atya alina system gye bayita eya propaganda ne blackmail eyo naye agiteekawo kati mu bintu bino byenjagala mubasomese nze okusookera najala sooka bategeeza nti ebintu bino byenkola mbikola ku lw'eggwanga lyange siribikola ku lwa muntu era buli kyenkola nkivunaanyizibwako ng'omuntu naye bannayuganda tubasomeseza ebintu bino balimi okutegeera President yavuga nti ensonga ezitalina makulu tetuziwa makulu tosharinga kintu nga kidamejinga obanga kyawulamu nabagamba Museveni agenda kuleeta abantu abateeke mu babloga ba National Platform nakyogera mubawagire mubazimbe batuuke ekiseera bakyuse mundu nga bagikubisa ffe nga kijja kuba kizibu nnyo okubejjako okubajjamu nga kijja kuba nti semusota guli mu ntamu bw'ogulekamu tofumba bw'ogukuba era tofumba tolya ogenda gukola otya ekyaza kikola ebbanga ddene nnyo guno omwaka nvuga gwa 6 nga nkola ensonga zino nkuba gavumenti ya Museveni sisobola tegga nti ate kati ntandika okuwana Museveni it is impossible tekisoboka naye omuntu bw'abanga abadde ali ku mulamwa alina akyuka n'atandika okulaga nti ate Museveni mutuufu oyo omwewalanga kati Museveni kyeyasooka okumastermindinga yamanya nti ffe tetudetectinga we don't detect tugenda na buli kintu kyonna kye twagadde okukola ekyo kyo n'akimanya kati bw'akimanya we wava obuzibu wano
before ku nsonga ezigenda mu maaso ku social media munkubidde amasimu ne mukunabaga no please tusooke tulindeko tukwate empola ensonga zino. Lwaki tugenda kukwata ensonga zino mpola mpola? Njala tugende empola. Mu ddaame lya Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa, Ssaabasajja Kabaka Mwenda Mutebi w'okubiri mwali, tekiriiko kabuuzo. Era yambika akabugo n'amusikira aliko Namulondo. Nze Kabaka gwe mmanyi, sina mulala gwe mmanyi. Kyekisookera ddala. Ekyokubiri, famire zino zajjamu ensowole tuze tubagamba muzitegedde. Museveni yakuleetingawo abalangira n'abambejja ababe, ekyo nakyo mukitegedde. Nga sinagenda wala nnyo mumpuliriza bulungi nnyo. Kino Wasanya Kalu Charles Peter Mayiga ne David Wasajja Apooli njala mumpulirize, njala tegeza public. Buli muntu yenna alondebwa mu kifo kyonna mu ggwanga, oba RDC oba minister oba ani yenna n'abeera mu public office, waliwo kye tuyita intelligence vetting. Intelligence vetting abasinga obungi temukimanyi nti Museveni agenda okwapointing okuwa omulimu ewantu wonna. Chieftains of Military Intelligence CMY ebemaze okukolako kye bayita background check na intelligence. Who the hell are you nti gwani? Njala soka kutegeeza CMY erina proper information record eziraga nti David Wasajja musajja mutoolo kenavudde muwe erinnya lya Apooli. Nkidda mu network amugirike bagikwatemu. Chieftains of Military Intelligence yekola background check ya intelligence ku muntu yenna abalondeddwa Museveni okubeera wantu wonna nga wa publicly recognized. Same way bamaze kukolako kye tuyita background check. Same way file za yusoma nti David Wasajja musajja mutoolo era bakimanyi era ali awo for the reason. Same way erina proper background check ya intelligence. Charles Peter Mayiga Wasanya musajja munyarwanda, ekyo mu file gye ziri ku same way. Era mu malokola background check ya intelligence bategeeza Museveni tuno musajja tumaze omukolako background check musajja munyarwanda. Wasanya Kalu Charles Peter Mayiga yakuba ebiraliro mu maaso ga Museveni amugamba nti nzira wakwetuma nti ndi Peter Mayiga ndi musajja munyarwanda. We have the same mission. Era will be there to do whatever you order me to do. File gye ziri ku same way. Musajja munyarwanda completely. Yensonga lwaki ba prime minister bonna abali mu Bwakabaka obwetoolodde Uganda ye musajja alina battalion namba emukuuma. Checking aba prime minister bonna Bwakabaka bonna kuliko alina battalion namba emukuuma. Balina either musirikale ogwo Wasanya alina full battalion kubanga ya confessing wa Museveni nze full munyarwanda ngenda kukola emirimu gyo. Abalina ab'enganda mu seemwayo baki bajja babulira. The fact is Wasanya seemwayo mukolako da background check ya intelligence ne confirming musajja muki munyarwanda. Era kenyindi ya confessing wa Museveni nti lwakweyita musajja muganda ndi munyarwanda mission njimanyi n'amukkiriza okukola buli kimu era yensonga lwaki tavaawa tava Mmengo. Kati bino byonna bigenda maaso ku social media twabagamba ddala bagenda kuleeta ba bloggers batubeeremu batuuke ekiseera nga bagenda okuteekawo olutalo nga kijja babira kizibu ky'odduzannyo ddulwalawo ng'era buli kintu kyonna kigenda okukolebwa bajja kisindika nga bakizza mu national platform mu system ya divide and rule yeewa. Kandi kuviireko ntono ekisookera ddala ba NRM propagandalist ba bloggers abasinga obungi munnange babuyabuya bo buli kye balaba kibajja ne babuukira nga tamaze kunoonyereza lwaki ekintu kino kibaddewo. Kiri ku record. Nze navaayo ne neeyimbamu ogwakabugu ne nnwanira obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka nga teri radio teri TV teri munnabyabufuzi teri musajja wa Kabaka mulangira mu mbejja eyavaayo n'akuba omulanga. Kati bwe babeera ku social media okwo nze ate bantwala ng'omulabi wa Buganda ate yataasa ate nze mulabi wa Buganda gwe bayita omulabi wa Buganda. Njagala obuuliza omusajja wa NRM Kabaka bamanyaako nti agenda kuttibwa nga nze bwe nakimanya ne mutaasa tewali n'omu yakyogera kubabuuze kuliko wa NRM
yakyogera ko tewali wadde n'omu yalinze kati bw'osanga omukazi n'omusajja wa NRM oga nti Lumbuye avuma ayonera Obuganda mugambe munnange kakkanya omutwe gwo bw'oba oyagala mpekeza panado genda ozimire loolo yange enjima gye nazannya ate enkyagizannya ndi musajja muganda alina ensibuko obuvuno obuddo gwe gwali omulimu gwange abaana gw'abalema bonna emmengo waliyo radio gye bayita CBS FM waliyo BBS Telefina ne Maziga gy'atula n'abantu be tekuli n'omu yavaayo kwogera ku nsonga za Kabaka yalinze kati bw'osanga ombuyabuyanga gati Lumbuye avulonga avuma Buganda afuma Massachusetts mugambo oba oyagala panado ngenda mukugulira kyenjagadde osooka otegeeza abantu ba NRM nabagamba dda abantu abangoberera balina ssente leetayo video nga Lumbuye avuma Kabaka bavuma Nnabagereka oba avuma Omulangira n'Omumbejja teriiwo kati obudde bw'omumala nga muli ku ebyo mwandibadde ate mujje mwegendereze buli kintu kyonna ekiri state funded abasinga okiddusa n'okyogerera ba NRM the moment kasitola nga blogger wa NRM asindika ekintu ku TV ku radio ku social media don't ask kiva ludda wa ndi wano basomesa kasitola bange ekintu kyonna kyegenzemu omukono gw'omuntu yenna atawagira akyukakyuka tobuuza gye kiva tosharinga tokomentinga it's a state funded blackmail propaganda ekinjagadde kibasomese bulungi nnyo it's a state funded propaganda and blackmail kasonga tusanzemo propaganda wa blogger ba NRM bakisindikiriza naye babuuze nga ddi lwe mwayogera ku nsonga z'Obwakabaka tewali ekyo tusooke tukiwumuzemu akatono mbatwale walala ekisookera ddala omuvubuka yayogedde ebigambo ebyo one njala sooka baga kigambo kimu sooka weebuuze amannya ge yaani bw'omala okwebuuza amannya ge n'ogategeera nti si Muganda muteeke wali ekyokubiri Abaganda tutambula ng'Abaganda mu programs yali atambuddeko ng'Omuganda nedda si Mulangira tetukiteekaawo bwe tumala okiteekaawo ne tukiwummuza bulungi njala tugenda empola lukyanga lubanga lwa mindi ku mitimbagana gya social media nga bakatikkira abaawumula bakyaliko kyali nga kizibu nnyo okulumba Ssaabasajja Kabaka n'omwogerako ekintu kyonna n'otafuna kwanukulwa era n'otavunaanwa mpaka kwono gwemba nnyonnyodde bwe yajja abasajja balina TV ne radio station kubakera ku makya ne boogera ebibozibozi bitakwatagana ani yavuddeyo n'ayanukula ebigambo ebyo tewali ne wasanya kennyini teyalayanukudde tewali ne ku TV basobola okukira ku makya ne boogera ku bibozibozi ebitakwatagana naye ekyo tewali yavuddeyo kyogerako Maziga teyakyogeddeko bakungu b'emmengo tebakyogeddeko n'aba tebakyogeddeko wabula ate yo NRM egezaako nnyo kiteeka mu ki ku national platform ekigendererwa kiki wuliriza kati kakuviire ku ntono ka video katandise Yosef yagamba nti mu 1993 nga maze okuzibwa Kabaka jjukira bwe baatuula eggulu mu meeting yalimu abakukunavu magye abamu bamugamba nti twetaagoze Bwakabaka bwa Buganda n'Obwakabaka obulala era bamugambirawo ye n'agamba no kambuzi kuba kya kisuubizo kyange ne njabbu managing I myself will manage keka video kali ke nabagamba ye muyagambira nti Kabaka yenna takkiriziganye nange nja kulwana anaamulwana atya it's the same process tugenda mpola kati bwagamba nti ajja mulwana Museveni enkola yeri bweti funa abantu bo obasimbe ewantu befuule ekyo ekintu ye kyayagala abeere bwazo Obwakabaka mu 1993 n'abuza obulungi nnyo era buli muntu n'amusanyukira mu 1994 ng'agenda otuddiza olubiri yagamba nti yali nsobi nnene nnyo omugenzi Obote okulumba olubiri n'okuwaŋŋangusa Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa yali nsobi si bwe yalina okukikola naye jjukira nkuzaayo emabega
nti Obote yennyini bano wa Museveni bamuwanga intelligence y'okulumba olubiri era lwe balumba olubiri enkeera Museveni yalabikako ne banne nga bagenza okunoonya ebisigalira biki ebyali bisigaddewo mu lubiri eyo rekodi gyeri. Kati ye bwe yagamba nti Obote yakola ensobi y'okulumba nti ye alina engeri gy'alina okikolamu ajja kukozesa Abaganda bennyini okulwanyisa Obuganda obusaanyaawo era kikigenda mu maaso. Naye okulwanyisa Obuganda obusaanyaawo agenda kukozesa Abaganda be baani. Nakugamba si buli alina erinnya Egganda ati Muganda. Nakugamba si buli ayogera Oluganda ati Muganda. Ng'oyagala okumanya ensi bw'etambula sanga omusajja omuganda munnaye ntambuliramu ng'Omuganda. Tajja kutambulira. Kati n'abaleekanya ku social media sazi mugamba atambule ng'Omuganda tajja kutambula wadde ku jjajjawe n'omulwaki muluma omutwe nga mulina ansa mu ngalo. Lwaki mulumya omutwe ng'omuntu asobola kutambula nga Muganda? Lwaki muluma omutwe? Nga system tujje tugibasomesa yonna. Tubasomeseza ebintu bintu tubasomesa system bwetambula munganyo gitegeera. Lwaki mulumya omutwe nga kitu mukimanyi? Ngenda kukozesa Abaganda okusanya Obuganda. Naye Abaganda be baluwa. Abaganda ab'ensibo bannakabala bonna baagobebwa Mmengo. Abasigadde babinyika mu nsuwa. Negendayo enkweze ng'ensole ze zitudde Mmengo. Mukitegedde bulungi kati. Nsa mutandise okujja bulungi we mbaagala mutegere bulungi nnyo. Ekyo mba mumaze okitegeera. Kyensobola nti eri abalangira abalaga nti Mutebi si mwana wa Kabaka Muteesa n'omugambo wayi gw'osibukawa ng'akaluna maaso ng'enteesa laleerwe. Kubanga ekyo kyo bajja bakyogera okuba batikkira Ssaabasajja Kabaka njagala odeetere y'akatambi nga kasibukira dda 1966 nga kajja kwogera ku bino boogera essaawa zino tekaliyo. Ebintu bino bitandika ng'onaamazza Ssaabasajja Kabaka atikkiddwa 1993 eva y'ensowole zennyini zigamba nti Ssaabasajja Kabaka si mwana wami wa Muteesa ku sisitimu ya Museveni gye yeetandikirawo n'eva y'abalangira b'ensowole bannabyabufuzi ab'ensowole n'abantu babulijjo nga boogera ebigambo ebyo. Ekyo si kye ekikulu kiri ddawa. Ekikulu kikino twogera ebigambo bino ku social media bingi nnyo naye nze tolimpulirako nga mpemudde omuntu. Sina nsonga lwaki mpemula omuntu wabula nja kujja kugamba ebigambo byange obitwale oba obireke tekinneetagisa kuwumula muntu. Naye omuntu ava mu bbanga ng'ekire n'agenda amukkula ekigambo ky'obuwemu oyo si Muganda ate era aba muwandiike nga alina ebyokwogera by'alina okwogera. Kubanga ye bamutuma ayogera ebigambo bino abasike eriyo munyiige mukunyiiga mukolere Museveni kyayagala kwe kuba ejjinja kwe kukozesa ejjinja limu n'akuba ebinyonyi bibiri. Lwaki akikola? Tulina obuzibu bannayuganda abalowooleza okumpi nga beerabidde eggwanga lyabwe. Bajjajjaffe baali balwanirira Obuganda buno tebaabulwanirira nga basinziira ku ddiini nedda. Baabulwanira nga basinziira ku buwangwa na nnono ng'Abaganda. Essaawa zino osanga munnabyabufuzi nga nti nze ndi Mukatuliki ebyobufuzi babizannyira mu ddiini y'Abakatuliki ono ebyobufuzi abizannyira mu ddiini ya Protestanti ono ebyobufuzi abizannyira mu buwangwa na nnono. Waliwo n'ali awo nga kitengejja nga yitalina waabwa. Kati bw'osanga abantu abo kyeki kye bagamba ekya divide and rule. Buli omu alina ensonga engeri gy'alizoningamu okusinziira mu kakundi kaalimu. Museveni awo atwagala. Ne bwe tuba nga tuli ekitole ekimu Museveni tasobola tusobola. Kati ekyo kitegedde kubira Mukama mu ngalo ez'amaanyi. Njala kukunnyonnyola otegeere. Nakugambyeko mu kalowoozo ndowooza okufaanana si Luganda. Dunda Namugereka bwe yatonda omuntu buli muntu y'omuntu na photocopy esukka mu 10 ga gye ziri. Omuntu okukwata ebifaananyi n'abitaasanya nti onaafaana buno oyitibwa Luganda. Ebigambo ebyogerwa ku social media byonna biwandiike bulungi, scripture ewandiikiddwa bulungi. Abadde bajja bagoberera abantu abadde bavuma Ssaabasajja Kabaka basoma mu kitabo eki kimu. Mwenna abadde bagoberera abantu abadde bavuma Ssaabasajja Kabaka basoma mu kitabo eki ate bonna nga ba NRM bagwa ku NRM.
bonna abadde balumba Ssaabasajja Kabaka badde basoma mu kitabo eki bonna nga ba NRM tekuli wa opposition njagala ombuli wa opposition era yavumye Ssaabasajja Kabaka taliwo bonna ba NRM kubanga balina amaanyi balina obuyinza okitegeera kati omuntu bwajja nayogera bidataga nti yebe ngamba temusobola kuvaayo nga temuvaayo kwogera manya kozesa obwongo bati ono ayogere ayina ayagala ayogere bamuddemu kozesa psychology ye njogera bigambo nga temunziramu gwe njogerako nga tanziramu manya nti ono ye bamusindisa ave yakole kyakola ajjeyo omuntu amwogeze kozesa obwongo osoko omanye okitegeera akugamba nti Ssaabasajja Kabaka si mwana Muteesa mubuuze gwe wali oddawa nga Ssaabasajja Kabaka Ssekabaka Fred Kulungwala Muteesa akola ekiraamo era osobola okuleetera obujulizi mu myaka Ssaabasajja Kabaka nga tannafuuka Kabaka obulaga nti waliwo yali amwemulugunyako nti si mwana Muteesa tebuliyo butandise wano mu 93 ku system ya Museveni eya blackmail divide and rule weyagambira bajenozi be nti I will handle the kingdoms I myself I will handle wasindikiro ndajjaga nti Kabaka siye Kabaka nga mulangira akyogera ogera ombuuza omulangira atambule ng'omulangira tagenda kumalayo kubanga na information endaga nti buli mulangira alina avaga nti Kabaka si mulangira mukozi wa iso nga nesere bazifuna on a monthly basis nga mukozi wa iso nwanyina abantu wano ku media kuba provinga nti bimwogera byonna bili state funded abadde banumba libaganze sina buzibu numba gwomanyi nze nabagambye ejjo ku video nakola ku Sunday nti kasita nakabutuza ngamba nti ekitaawo sisobola kubuusabuusa nti siye taata wange kubanga omukazi yagaba omwana kasita omukazi aga nti ekitaawo gwe omwana tolina lukusaga nti no siye taata wange nno kubanga tewaliyo nga beepiica Katonda yekka yaliwo era ne bakuzaala kati gwe ojja olukusa olugamba nti si oyo siye taata wati kiriwo kati bw'olaba omuntu ng'avudde n'ebigambo sooka okobere system ya divide and rule yeeruwa omuzungu tayagalangako bantu bali wamu nga bali united abaagala nga bantu beyawuddemu ekisooka omuzungu asobola okuga nti omanyi Lumbuye nti ye obeera nnyo ku social media nti ye naye Masaba nga alina olukolo okutta oba Asiimwe nga alina olukolo okutta era batudde sooka okwate mundu eno beera nayo in case babazze emundu eno ejja kutaasa ng'avaawo ng'agenda ewa Masaba oba ng'agenda ewawe oba ng'agenda ewa Itongwa nga muga Itongwa manyi nti Lumbuye nno nategeddeko alina olukwe n'ekigurupu balina n'emundu bagenda kukulumba naye kati nze kyenjagala manyi nkwagala nnyo sooka okwate emundu eno gyekuumise kubana balina emundu naye lufunayo abantu abagenda okudifendinga nti singa oba omusanzi tobuuza kuba bukubi mwenna bagambye ekigambo eki era n'abawa emundu kati bwe mwesiŋŋaana buli omu alina ekifaananyi kyalabiramu munne ng'omulabe ekyo Museveni kyakola kyeyasinga okumasitalinga bateekemu enjawukana yatule wansi atule wakati ng'ate agenda okusolovinga ekizibu ompuliriza bulungi nnyo kati ye sisitimu ya Museveni gyakola kati waliwo wano okuli okukomba n'essowaani wenjagadde tutuukire ddala wewa Museveni yagamba nti mu 2021 tewajja kubeerawo kibiina kimuvuganya indeed he was sure naye Kyagulanyi najja tebamubala Kyagulanyi wajja n'atandikawo people power nayagala yesimbewo nga independent kuba yasooka n'agenda mu FDC mu Makadi n'agenda mu DP mu Makadi nekireeta mukulu Nobert Mawobe n'agamba nti tetugenda kukkiriziganya n'abantu batalina UNEB center number era ne bagezaawo kukwasaganya opposition eremese Kyagulanyi nafuna nupu unfortunately n'ebeerawo kati wafuna nupu najja okwesimbawo kino kyaleetera abantu amu emitima emibi
abali basubira nti bo bagenda kubeera mu opposition forever n'afuuka w'amaanyi kati balina okufindinga we out omulwanyisa batya eva abasajja ba DP n'abopposition babaddenga Museveni abakozesa okufuna ensimbi n'okuzanya ebyobufuzi bye nga bamuzanyira defense kati bw'atuse ku Kyagulanyi atalina Kyagulanyi ye nga ye goals kuba otadde ba defender beka goals fuba ne kireeta obuzibu kati obuzibu vudde luddawa Museveni akimanyi nti Buganda gwe mutima gw'ebyobufuzi ewatali Buganda talina kintu kyonna kati alina okumakinga sure nti aleeta system ya divide and rule mu Buganda kati agenda gireeta atya alina gireeta bw'ati already mwabadde banvuma batamanyi history wa DP n'abavubuka abalimu namubo wayo nasetaga muddamu nambasomesa who are they era bakolera ani kati abantu bano bo ever bagende wantu bazimbira muri kazimba Mulubiri bazimbira muri bo bagwamu gabenda bagwamu ne maga nedda enough is enough kimala babagenda kuleeta olutalo kati olutalo baleeta mwakitegera kodda nti bali banene ebina bibateekawo ne tubiremesa tubikuba kati balina okukola kwe kuddira okuleetamu amapeesa gaabwe amapeesa ago gatandika okuvuma obwakabaka kubaga bumesa abasajja Kabaka kati ekifaananyi ekyo gye bavumira mu kifaananyi kya Nuupu kati kyo nga kifaananya Kyagulanyi nti ali against wa Kabaka era vola Kabaka kati bana balina ekifaananyi ekibiina ky'obufuzi ekipa kye bagenda okuteekawo bakiteeke ebbali bagamba mulaba nti atwabagamba Kyagulanyi ne gurupu ye tebaagala bwa Kabaka baagala busaanyawo era bali mu kuvuma Ssaabasajja Kabaka kati bo bajje n'ekibiina oluvannyuma nga kyo kiraga kiri pro Buganda era tekisobola kuvuma Bukabaka kati ye system olw'egyo butannategeera yensonga lwaki teri munnabyabufuzi yenna ng'ali Mengo ali mu opposition yavudde to condemn whatever act went wrong on social media tewali kubanga bo bagenda kivuga nga bagati oyo wa Nuupu era Kyagulanyi yamutumye avume Ssaabasajja Kabaka kati bo Kyagulanyi musiga ekifaananyi Nuupu nti bawubula Ssaabasajja Kabaka kumbe zino enkwezenge zirina ekibiina kyazo kibagenda okwanjula bakugambe nti Kyagulanyi n'abantu be bajolonza Buganda bavuye Buganda ffe ekibiina kyaffe kiri eno kitukuvu nnyo ekyo mwate mukitegedde mwenna yensonga lwaki nze bwenkubira esimu gati sokolere hold on nkyalina kyenoonyereza kitegedde bulungi nnyo kati ebigambo byonna byayogeddwa ku social media okuwemula okuvuma Ssaabasajja Kabaka byonna byabadde biteeketeeke scripture nteeketeeke bulungi nnyo kubanga bano baagala kikozesa bulungi nnyo kukiteeka ku Kyagulanyi ngere mula ena bibadde ekitambuza naye nga babuuza ba NRM Ssaabasajja Kabaka bwe yali nga mulwadde muyi baakolawo ki tewali lwaki ate be basinza okutambuza n'okuvumba eki lwaki buli kintu kyonna ekirimu bakivuga bakiza wa Kyagulanyi nze mutegedde bulungi nnyo yensonga lwaki tewali mukungu yenna w'emmengo yakyogeddeko Mayiga asirise CBS radio esirise BBS programs ezikira ku macha ezo sime biki ne batakawo ne bozibuzo tewali yakikonda eminze kabere munnamawulire wabe tewali yakiko bonna basirise kubanga omuzanyo baguzanya bagumanyi baguvuga bagukuba Kyagulanyi omuzanyo guno guli well sponsored by the state okuba Kyagulanyi politically nga bakivuga bakiza ku Kyagulanyi muzamutegedde bulungi nnyo kati awo kati ekyo kye kimpadanya kubanga nze ntula n'enkola research n'enkola analysis buli muntu n'ategeera okitegeera bulungi nnyo kati mukitegedde bulungi nnyo wali ekyavudde bano bapulaninga ekibiina kati buli yonna yenna wa NRM avuga Zawaani akivuga akiza wa Kyagulanyi kati bano bonna aba opposition abeefula nti b'emmengo bonna
basirise. Songa luli ku mulembe gw'abakatikkira baawumula kasita logera ku Ssaabasajja Kabaka buli omu ng'avaayo. Njagala ombuli omukungu w'Emmengo yenna under Mayiga regime tambali mirundi weewumulira Kabaka n'amuvuma buli kyayagala. Under Mayiga's regime eyavaayo n'akondeemenga. Tugende mpola. Njagala ombuulira ku regime ya Mayiga tamale mirundi Syria weyawemula n'avuma Kabaka ne Nabagereka waako. Mayiga oba radio oba TV eri Emmengo yakyogerako teriiwo. Kati kwata image yaani yatambale mirundi Syria gireeto giteeke mwoyo gumugambe yawemudde. Same script abasomesa y'omu kyebavuga kyekimu bali mu kko erimu. Lwakuba nti ono bamuleta bamutuuze eno babalagira mu kifaananyi ekirala. Same mission, same master, same script gye basoma. Now you remember doctrine eriwet. Museveni bw'aba agenda okugyawo target ye. I'm making sure agitta image yayo, credibility yayo, ne popularity yayo. Kati wano bakita character assassination. Agenda okutta gato kyalina. Agenda okutta ng'amaze okutta ekifaananyi kyo obwagazibwa n'embeera ze z'obuntu. Ekyo nkibasomesezza ebbanga ddene mukirabye publicly ng'amala kutta kifaananyi kya muntu oyo gwagenda okutta mu ngeri yonna esoboka n'amala n'amuggyawo nga tewakyali agamba nti gundi tubadde tumuhaala nnyo gundi ali bw'ati. Mutegedde bulungi asooka kutta kifaananyi kyo mu ngeri yonna. Eyo system yagisoma okuva mu Soviet Union. First use character assassination and someone's popularity and image. Bw'amala ogitta public beekulaba nti ne bw'ofa they don't care nti ofudde. That is the system gye saagala. Mukole ki? Mugwemu. Nkugambye gwaya kwate emboozi ya tamale mirundi Syria gireeto ogigatte n'eno gye mwagambye omuvubuka oyo. Se omuwandiisi y'omu, omusomesa y'omu, ebigambo bye bimu. Ekyawukanamu nti oli yeeyita tamale mirundi naye ng'era naye waakabano. Kati ono mubuuze owaaye tambula ng'Omuganda tagenda kukubuulira. Tambula ng'Omulangira si mulangira Buganda. Kati sooka obuuze mu kifaananyi kino bwe kiti. Emboozi gyanyumya agibeesinga ku ki? Si mulangira Buganda, si Muganda, avaawa. Kikisooka. Waliwo ebintu bye mubuuza mu mutwe. Kijja kitya okuba nti omuntu asobola okujja naga nti alinyiddwako emmandwa. Kati Muganda njala kusooka kusomesa ekigambo kimu. Waliwo kye tuyita acting. Kyetuita acting omuntu okuzannya ekintu n'akituulamu n'atula mu character. Abazannya firimu, abalabye firimu, abalabye katemba. Nti omuntu asobola okuyingira bamuwa script n'agisoma n'atuula bulungi mu bintu by'asoma n'abanga yennyini yabeeko. Oli asobola okugaa nti aliko emmandwa ng'ali ku live n'akyusa n'eddoboozi lwa character ye ng'agituddemu bulungi nnyo. It is possible. Kitegeera? Emmandwa terinya muntu n'emukwata nga tewaliiwo mukongozi. Kyova ne bamugenze mu lumba omukuziika ne wabaawo emmandwa omuzimu ogulinya omuntu. Gwogera abaliwo ne bafuna message era bwe mwamukako ne bakola kyegambe. Kati omuntu abeera ku live najja naga nti mmandwa kundi enninnye. Naye ani agenda omuddambye? Abantu bayingira mu character. Nayingira mu character y'omuntu. Kya character mukimanyi.
olina azanye ekintu gakize naawe akiraba n'olya ngo omeze n'olusuba nange omusajja kati nga bwe mwala wakati bagambe nti mbalage kiye bintu mulabe firimu nyingi muzizanye muzirabye binyingi nnyo oli ayingira bamuwa sukuti n'agingiramu n'agizanya kati n'ekyo kye mulaba ekyo oli kyazanya nti emmande mulinnyeko n'ayogera no kati ate mu nsi abantu abasinga obungi tuli balalu naye obulalu buli mu mitendera kati obulalu bwebeera mu mitendera omuntu ebutabika bwe batwala omuntu nga mulalu n'abanga mulamu bulungi ne bakutwala n'okola statement ngeri contrary ku musawo kyamanyi ky'omuntu omulalu n'oba oyogedde kituufu bakutekuba eddagala ly'abalalu okitegera bulungi nnyo so kati omuntu ayinza okuba bamutuma okukola ebintu ebyo nebimuwitiramu atafuna kyanga alina pressure emusindika kati pressure emusindika nemuleetera okuyiika windows kati mwe nemulowooza nti omuntu alina ekimutudde kumba already windows ziyiise zitandise okuyiika avaako okukyusa eddoboozi nti no naye nsobola okukyusa eddoboozi kitegedde bulungi naye nsobola okukyusa eddoboozi kati njala tubeere bantu bagezigezi ku bintu bigenda mu maaso bulungi nnyo mutegeere bulungi nnyo olw'ensonga saagala muddiisibwe mu bintu bino kubanga omuntu bw'ajja n'agamba nti ndi mulangira atambula ng'omulangira bw'atambula omuntu tatambulangako nga mulangira tatambulangako nga muganda lwaki akulumya omutwe kyenjagala contest kimwajjidde ajjidde mu kiti ki tatambulangako nga mulangira tatambulangako nga muganda era asibuka luddawo lwaki akulumya omutwe tomanyi nsibuko ye tomanyi ani tomanyi kiki soko nga tonnagenda kupapana kintu sokubuuza akyogera yahuzi ava luddawa lubaale w'abasoga tasamirwa baganda ow'abanyolo tasamirwa baganda n'ow'abanyanko tasamirwa banyankole ow'abaganda asamirwa baganda katulu wajjana nga si muganda aga nti yaliko empooza buganda oyo obeera mu tebabalya ssente jjana tusooke tuyiga ebintu bino mpolampola njala tuyiga ebintu bino mpolampola kyenjagala so tetwagala kuyomba twagala tubanjonyole ekintu mukitegere bulungi nnyo kubanga abantu abasinga obungi temwasose kumanya malize mangenda kwogera ku kintu esooka ne mmanya omuntu gwe ngenda okwogerako yaani amanya ge nenga teeka ebbali bw'aba ayogera ku nsonga za buganda muganda nekiteeka ebbali bw'aba ayogera ku nsonga za bulangira nga mulangira nekiteeka ebbali bwe nsanga nga ebyo byonna byonna tabijjaamu lwaki nnomba naye lwaki nnyomba naye we wandisoose okubuukira waawano lwaki gwe ŋŋamba tavaayo kunziramu awo olina okubuukira so wazze ne missioni ng'olina ebigo byagala bye bakutumya obyogere oli ajja akuddemu emmandwa tezisaba kwanukulwa emmandwa tezisaba kwanukula ate teriyo mandwa nkunguzi teri mandwa nkunguzi nti emmandwa ezzeekaabi n'amaziga ng'erina obubaka teri mandwa nkunguzi so bino ebintu mbasomesa njala mbitege teri mandwa nkunguzi oli azze n'akabo maziga lwaki tanyanuku kitegeeza baamusindise ng'alina omuntu gw'ayagala amuddemu ebintu osooka ebibuuzo bibiranga bisatu bina nga tonnagenda ate gundi yakoze no mu sisitimu ya divide and rule ekyo Museveni akikozesa bulungi nnyo era n'akiggusa bulungi nnyo gawaaca kati kyesaagala mugwemu kyesaagala mugwemu tetulina mandwa nkunguzi nti oli azalinyiddwako empewo ate akaabye teriyo tetulina mandwa nkunguzi tebeerangayo ate mandwa neesaba giddemu mandwa tesaba kuddibwamu
Emmandu erinnya omuntu era nga waliwo omuntu awo agenda okufuna oba kubanga kati kansoge mbategeeze kyemutamanyi. Singa nkwatibwa emmandu essaawa zino. Omuntu andinaanye emmandu enegowa obubaka nti bwenvaako bwennyamukako ku mutwe. Oli abaddewo okuwuliriza yazza obubaka obbuwono omuntu ng'emmandu emuvuddeko. Oba mukitegedde? Kanti kunnyonnyola bwe mukitegedde. Mu nkola yaffe ey'ekiddugavu ey'obuwangwa n'ennono nga bwetudde bwenti emmandu esobola okujja n'entulako ku mutwe enkozesa nga ntebe nze ndi butuuliro oba ndi bukkiro. Okitegeera nti emmandu esobola okujja n'entulako oba omuzimu oba omuzimu ne guntuulako. Kati bwe guntuulako nze mba sikyali mu nnomo sensezi zange era ne byenjogera mba sibimanyi. Kati omuntu olyo abeera wali abaatudde ebigambo emmandu byeyogera yaba abirisiivinga abikonsuminga nti emmandu bwennyamukako n'egenda nzirayo mu nnomo sensezi zange. Kati bwenzire mu nnomo sensezi omuntu oli abaatudde wali yaddamu n'agamba nti waayi jjajja agambye ABCD. Lwaki nze bye baŋŋambye nga nze mbadde mbyogera kennyini waki sibyeddiddemu? Do you copy that? Munfunya munfuna bulungi nnyo. Saagala tugende tulekanira abantu ng'ekyokuddibwamu kyangu nnyo kyendi mu kubaddamu wano. Teri mmandu wankunguzi omuntu yenna tulibwako empewo yenna abeera bukkiro oba ntebe. Kati entebe eno kasite tulibwako emmandwa ebigambo byayo ng'omuntu tesobola byogera mmandwa yeeyogera. Kati ate emmandwa eba eyogera ebeerayo omuntu atudde wali ekyo neba muli mulumbe oba mu kuziika emmandwa neeyogera. Bweyogera buli muntu atandika okuwulira byeyogedde era ne mbikolerawo kubanga ebyo mbirisiivinze era ono gwetuddeko bwe mwamukako addayo mu nnomo sensi n'abanga atalina kibaddewo. Kati gwoŋŋambe emmandwa ekulinnyira ku live kuno. Simple logic. Mbagambye mu bazanyi ba katemba waliwo kye tuyita character ne acting. Bakuwa script nga mpandike n'ogisoma n'oyingira mu character. Kati bw'oyingira mu character buli muntu yewunya musajja ono nno musajja azannyo naye nga ayingidde mu character eri. Ayingiddemu ebintu bamuwadde okusoma bizannye byazanya nga bizanyira ddala nga badde byagala. Kati oli ajja kujja ku live azannye ng'aliko emmandwa naye nga si mmandwa kubanga emmandwa bw'etuula ku muntu omuntu tasigaza ndowooza n'ebigambo byayogera si yababyogera mmandwa era abamuntu atudde wali ababirisiivinga yalina obbiddiramu ono ng'emmandwa emwamuseeko oba muzimu omusamba bumuvuddeko. As simple as that, simple logic. Lwaki mulwana n'abantu? Lwaki mulwana n'abantu? Amannya ge si Muganda, si Mulangira, talanyangako. Kati lwaki mulwana n'omuntu? Teri mmandwa nkunguzi teriiyo. Ng'olejera akamusima wa kitonzizeemu. Kasita omuntu akugamba nti nayogedde ekintu ne nina gwe njagala nziremu. Era bw'okirabanga ate aba NRM bakibuukidde kimanye nti eri kodi basoma asome. Kati olw'okuba nti abadde ayogera message olumungaza struggle mwe kibawo obuzibu okumulwanyisa oba okumugamba kubanga muga tugenda kwekuba naye nga temumanyi ki kye baali bamuzimbiddemu. So buli muntu muleka akole byalina okukola naye ng'ekigambo ebyayogeddwa byonna ninda basaba mubagumiikiriza mube bagumu buli kimugenda kirabanga bekitambula era mujja tegeera kyekiri mabega mu system ya divide and rule
nkugambye kwata scripture yattambala emirundi senior okwate neeyo y'omwana ozigatte ojja funa answer ndowooza otegedde. Genda onoonyereze bani abasinza otambuza vidiyo ezo ba NRM bani abazingiddemu ba NRM babuuze Ssaabasajja Kabaka bwe balinga olulumbe lumbalembizi wa NRM ki ya claiming obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka taliiwo. Ddayo kuwa ekitiibwa Dani Mulika n'okundira ddala embeka ku Josh Mayanja Nkanji ani yayogera Kabaka n'atafuna buzibu paka Maziga lwazze mbabuulidde history background ye backcheck bamukolako tavangayo kukondeminga kintu kyonna kikolebwa kubanga akimanyi it is a part of his mission deliberately to go silent when anyone attacks His Majesty the Kabaka of Buganda, Ronald Muwenda Mutebi II. Batunda amataka ga Buganda, bassa abaana ba Buganda, Ssaabasajja Kabaka n'alwala. Alaji wa bimuli ali atudde kafomu eggulama ate kati Baganda ba Kabaka we bali abaana we bali biki naye ng'akigamba mu musaaki kubanga tamanyi ate nga Kyagulanyi kugamba nti atamanyi abeera muyizi mumuyigirize okitegeera bonna tekugwembuliza omusajja enaali mbaali luddawa nga Ssaabasajja Kabaka olumbe lumbalembirizi mbagambye ddayo okuva ku w'ekitiibwa Dani Mulika mbuli video ba court session gye bali batutemu Ssaabasajja Kabaka omuwaabira olupapula amawulire lwasembe ku kayungo lwamanyira Ssaabasajja Kabaka bukedde n'agwa flat mbuleyo kati kibakuba ku Ssaabasajja Kabaka amawulire buki tayogera birabwate nasirika. That is his mission. Nze najja kuba mulanga era omulanga gwawulikika ngubazanjire wano ngubazanjire wano gwe gwali omulanga gwange era gwawulikika Ssaabasajja Kabaka nakati waali kati wegandi Lumbuye avuma Ssaabasajja Kabaka avuma n'Abagereka avuma Abalangira n'Abambejja eyo nkola ya blackmail propaganda wa NRM gwe nasooka okumasteringa ne mukama wammwe kubanga namusoma from A up to Z abasigale temwena kye muŋŋamba nasooka kusoma gwe bayitayo seriti bahabulu tabasoma mutano wa kale kyensente muzidi nsanga bisibe ne movies ne films ne programs zonna nziteeka wano mu jjo buli kimu kimanyi kati gwe tona kyoyinza kuŋŋamba wa NRM n'abagikolera emmengo bonna tona kyoyinza baŋŋambako era buli muntu wajja n'akola statement njimanya ne ngando nagedde bwati nti yes kyovula mwangu sapo nasirise buli ngando musoke mbaleke bulungi mbireke nja bahandolinga to sharinga to commentinga the moment oyogera ku kintu ekyo bomuwadde value added oba blanka check ku statement ye bamutumye okola muyigo okuyiginowalinga abantu akoze statement ye unfollow delete report as simple as that kubanga mukimanyi Museveni ye system gyakozesa blackmail divide and rule. When will you get to understand Museveni's system? Muligadde systems za Museveni njala soka kubuuza Uganda ine myaka nkaaga mu ebiri bukyanga yefuga njagala obulire opposition gwe bali bafuminga Robert Kyagulanyi Ssentamu mubulire taliyo naye akyayimiridde waali bamusiirako bamusulako kubanga olukyayagala mumukube muvunze ye ayagala kuvunza muntu alyoka amutte nga tanakyagenda kugamba nsi
Museveni n'aleeta abalangira bavuma Ssaabasajja Kabaka n'amugamba nti si mwana wa Muteesa n'ombuuza gwe agati kusima Muteesa osimuka mu lulyo oli mwana wa Muteesa nti nedda n'ombuuza wali ludda wanga tasobola okitegeera kati abantu nga babaddewo nwanye nabo mpaka lwenkyalwana nabo just block report and sympathy that tosharing atokola ki temugenda kulwana system ya Museveni kubanga agifundinga on daily basis. First and foremost, Maziga aina bula ni Maziga company advocates. It is very easy okosa company nagenda nagula omusako police ne basa morning yabyogedde. Nchiddamu Maziga aina bula and Maziga advocate company. Just a mere call or the video bagiteka ngaba wakololi gundi. Kibedi Cox. Titirijo. Tachikoze CBS ebera ku machano lwegulu nga boogera buli kasasiro tebana kikonde eminga. Who are they working for? BBS bana program after program tebana kikonde eminga. Who are they working for? Bakoleraani gotulante ekintu kiyiwera seti bulungi nnyo. Temuna soma system ya Museveni nga bwetambula era ekyabalemi to show the respect kino kiddamu to show the respect eya Kabaka eri abantu be ekyo kyakoleddwa n'omwana omuto akiraba nti omuntu yenna nga badde bwa protecting image ya Kabaka a mere call mu office almost video gyeziri ne bazidownloadinga ne bateeka ku fayiro bali badde bamusibidda tewali Kibedi Cox ngali mukomera tenguza kugamba video eziri zidownloading eziteke ku folder mugule omusango bamufuni tumanye nti mukola TV tewali akyoge tewali munabya bufuza wabula bo abakivuga ba NRM bakivuga bakiteeka wakyagala kubanga emission ibagala bakubona okuba musuba eno bagulo ekibine ekipya kino tekivuma Kabaka era kiwagira Kabaka oliba musulire mba busude wati kyagula. That's the mission. Omuna agitegera mujja kubufuna esanyira mujja gijja katu otogerere sawazi kambazanyirira kana aka CBS kankabaddiremu mukawulye bulungi nnyo bano bakaliiso liiso ziramu gamba abantu bafabe Masaka n'abalamu nate mujolonga abantu Buganda bezimbi manya abantu abo batu bavuma wawuliza woni bavuma katikiri bintu bingi ku social media babda ku mama temuno na manya g'abantu betuzimbi kitukakata ffe nga Buganda okuzimba abantu bafe dotambula nabo ngawamu naye abantu muze Buganda lwanye n'abantu baye batusiza ate muli kuli mubayuwa naffe tubagamba evivi tujja kubinyika baliwa muliyuwa tujja ffe tubabayiwa evivi temukuba bantu baffe betuzimbye naye naffe tubalaga mutunyiga amavivi naffe tujja banyiga amavivi vivi kiri banyiga soko olire ka voice note kano tuzimbye abantu baffe mubanyiga ninaffe tujja banyiga vivi kiri banyiga mukawulye bulungi mukankazeeyo wano kwakata ffe nga Buganda okuzimba abantu baffe dotambula nabo naye abantu muze Buganda lwanye n'abantu baye batusiza ate muli kuli mubayuwa naffe tubagamba evivi tujja kubinyika baliwa muliyuwa tujja ffe tubabayiwa evivi mubanyole emikono ndowooza ng'otegeera mukyalina kye mumbuuza kwezi ensonga maze nakwezi nga ntudde wansi nkola research n'okunoonyereza kiki ekiri buli kimu nkibawadde nkibateereddewo mukozese emitwe ejja mumutegeere eyo kaliisoliiso mwagala ledio yavuddeko ba TV yavuddeko njawulo teeka video nga lwabo abyogerako ebintu ebyo tewali kati nno mujja tegeera bulungi abantu abo kati
ndako wano jo ku Sande gye nakoma mujja tegeera lwaki ebintu bino biri well set. Nabagambye ku Sande amawulire ge nakola aga abasajja ab'engabi nga beefudde abalangira abaagala okuziika kitaabwe mu masiro ag'emmende nga batagetenga okufuna ettaka ly'okubiriro lya On Forest Dam ku side ya Buganda eri kimba mpaka Bugerere nga Janet yabirimu. Buli kimba akitaddewo naye era bakozeseza abaavu nti taata we bagenda mu muziika kyokka nga simulangira wulira. Tufundikira tunasinkana ku Lwokutaano muwulire bulungi nnyo mulyoke mukakase. Basebo abalangira n'abambejja nyongera okubagumya era okubakakasa nti enkya tugenda kuziika mmende. 15 tewali kijja kutulemesa obuyinza bwonna tulina. Basabotajazi babadde bagenze ku poliisi ewa Kiso DPC nga bamugambye nti tebatukkiriza okuziika emmende, naye bwe twatuuse mu ofiisi ya DPC naye ng'awuliriza ebyaba asooseewo nga tusaba court order eremesa okuziika kuziika mukadde waffe emmende. Kakati nno DPC n'atuwa amagezi nti tweyongereyo era bwe gutyo bwe gubadde tutuukidde ddala mu ofiisi ya Ochola. Bana bagamba nti balangira batuusedde wabaavu naye wano towulirawo nti CBS yayogedde ekigambo kyonna, towulirawo nti radio yayogedde ekigambo kyonna, towulirawo nti Mayiga yayingidde mu nsonga zino. Bwe bino bye mbagamba muwulire bulungi nnyo. Mayiga tanawe yayogedde ku kigambo kyonna ekikwatagana okuziika basu kubanga bano abantu babaavu. Muwulire bulungi nnyo. Bagenze Ochola n'aba wabaavu wulira. Ofiisi y'Ochola n'agamba no kankubire DPC DPC wa Kiso akimanyeko nti ntoye order omuntu aziikiwe olunaku lw'enkya bw'abanga bali balemeddwa okukola kye balina okukola. Ate nga mutuufu tebalina bwe bayinza kukikola kubanga mukadde waffe Abubeka mulangira ataliiko kwewuunaganya kwonna. Bwe tutyo amaanyi ate kati ffe tuli ku ntikko essaawa zino amaanyi g'abali matono kubanga ate Ochola bw'aba alagidde ate gwani. DPC ada agamba nti omulambo agukwate agutereke mu mochale bwe tunaamala okukkaanya alyoka atuwa omulambo kwe kumubuuza ssebo ku kosti yaani ku kosti yo oba ku kosti yaffe. Bw'atyo n'agamba nti kimulemeredde n'atuwaga heedi bwe tutyo tutuuse ewa Ochola buli kimu kiri kiriya tewali mbwa yonna egenda kuboggola lunaku lwa nkya. Abalangira oligino bayite embwa mbu tewali embwa enkya egenda kuboggola kubanga ono ali emmengo yigwe mulimu gwe kubanga wakabano siemu yamukolako dabbaka gurawundi ono Abaganda n'abalangira bali emmende n'abawakanyiza bayise embwa. Tugenda mu maaso era eboggola mugirekete mugikuba mayinja tusobola okutuuka gye tulaga. N'olwekyo olunaku lw'enkya lulikkiriya nnyo ne bwe mutajja na byakulwanyisa ate ffe twafunyedde ebya waggulu kati okuziika kulikkiriya. Tewaliiwo kibuuzo kyonna mmende olunaku lw'enkya ate mu mirembe emingi ennyo mukadde waffe tumutereke Abubeka. Twongera okusaasira ennyo baganda baffe bamusanje famire bannayi mugume kati mukuze taata agenze mufuukidde ddala bantu bakulu. Ebyo bibaamu mu nsi. Twebaze bwebaza Katonda olw'ebbanga lyawadde mukadde waffe Musanje olw'obulamu bwamuwadde nga Bayibuli bwegamba nti ku nsi kuno tuliko akaseera katono era tumala ne tugenda tuttira tubanga omuddo. Mukadde waffe ekiseera kye kituuse. Twebaze bwebaza tusiime ebbanga Katonda lyamukumidde ku nsi kuno nga mulamu. Bannaye nkya mmende ekintu kyonna kirikkiriya. Amawulire gembawa tegaliiko nfuufu. Mbaagaliza obudde obulungi. Ulira tugenda mu maaso. Sebo mumbejja engome ennene
bwevuga ateka namunjoloba Kabaka ina kikakola engome nnene bwevuga ye yayo seri abaavu ne mukazi we Jeneti kubanga bano abalangira n'abambejja basibuke emmende be bavunanyizibwa ku ttaka ly'ebiyiriro ebya Owen Forest Dam ku saidi ya Buganda ebikimba mpaka Kayunga kati bano baagala kuziikayo mulambo gwa kitaabo Wengabi Jeneti yabasayiningise yatwala ettaka kati agenti engome nnene bwevuga kitegeeza Museveni y'engome nnene Obuganda tugenda mu maaso kankabaddemu katono wano sebo mumbejja engome nnene bwevuga ateka namunjoloba Kabaka ina kikakola Bochola agambye ate DPC nga agaana leka naawe DPC era bamukubidde essimu ne bamugamba abantu bano bawe security baziike mukadde waabwe mu mirembe bw'atyo no DPC security ataagiwadde ffe bye badde bagaanyi kati omulangiro oyo g'ogamba kiggala ne munne okumanya kwabwe kulina we kwakomye n'entegeera yaabwe yina we yakomye akufumbira ey'ebigere ate gwe omufumbira ya mutwe bo baafumbye ya bigere ffe ne tufumba ya mutwe kambuuze mu mbejja omutwe n'ekigere kyekisinga obunene kati Ochola bw'aba agambye ate nga kiggala ne munne baddamu bajegera order from above Ochola atubuuzizza mwali muziiseewoko nti mutabani w'omugenzi ono twamusika muzzukulu w'omugenzi ono yaziikibwa kati n'agamba kiki ekibalobera okusiika mugende muziike kitammwe n'akubirirawo DPC mangu oba kiso n'amugamba abantu abo bawa obukuumi period. Kati bw'owulira ebigambo eby'ekikanga ekyo nga eyita Katikkiro asirise naye ng'ajjukira amagambye nti Ssemwayi yamukolako intelligence background n'ekizuula era ne yakonfesi nga ndi musajja Munyarwanda. Kati bw'omuwulira ebitambula ku social media oyo omwana avudde yakola mukimanye nti buli kimu kiri well prepared and organized okukikola okusaanya Buganda. Lozo mutegedde. Akoddira mu luyimba talunyumisa oba taluwoomya. Kale butyo ebibadde bigambo byange muggula amaaso bw'obanga ekintu kizze sooka otule wansi osirike topapanga na kintu nkiddamu. Ensonga yonna bw'egwanga ku social media sooka otule ebbali osirikemu. Bw'omala osirika weetegereza ebintu nga birina okutambula ne buli lw'opapa amangu ojja kutomera nkiddamu ba comrade. Bwe wagwawo ensonga yonna ku social media sooka otuule nawe mubulamu bwa bulijjo. Bw'ofunanga ekizibu sooka otuule. Bw'omala otuula weefumiitirize nti ekizibu kino kizze nkivuddemu ntya teweekubagiza. Okitegeera nkimanyi mwalumiddwa nnyo naye nga tonnalumwa sooka weebuuze abyogedde asinzidde ku ki yaani yasooso byogere ebigambo bifaanagana bwe bityo nti nedda lwaki ebigambo bino bifaanagana na biri ebikadde basooka okwogera. Osooka ogende nti ebifaananyi byakozesa abijjawa okufaanana si Luganda nina nfaanana nina akufaanana noli alina akufaanana as simple as that. Then obuuza abyogedde yaani asinzidde ku ki then tuula wansi okkakkane sala pressure. Kituluma ffe ng'Abaganda n'abantu abala kibaluma naye ebiseera ebisinga embeera y'obuyinike mugiyigiramu ebintu bingi nnyo naye ggwe mu buyinike bwa Museveni oyigiddemu ki okunyigirizibwa kwe tulimu okuyigiddemu ki era kikyozzaako naki kyogenda okukola. Topapa na kintu sooka otule wansi wekkanya ogambe kiri bwekiti ne bwekiti ne bwekiti ne bwekiti ne bwekiti ngenda kikwata ntya awojja kumanya. Kyovula Museveni yasooka n'akubayo ejjinja bwe ttulu
asirika era bwalaba kimwokyezza ng'asirika akasuka ennyebula tyo n'asirika kati bw'asirika n'amanya kyagenda okuzzaako ffe ekyo kikyabalemye okuyiga naye nze kati nakiyiga bulungi nnyo n'ekiteeka mu bwongo okimanyi nina kyembadde nabidde obbagamba kankyogere mu ddakiika 5 essaawa zino we twogerera yose yali kisozi windows zakyankalana windows mu kukyankalana ebitongole by'okwerinda birimu okwesunaasuna naye kansoke mbasomere system nga bwetambula mugikakase bulungi nnyo wetwogera essaawa zino byonna bikolebwa mu ggwanga bikolebwa Janet na Lwabwogo abagaddiddiggi bamulunga ali awo akyali kavalinga kisawuvuga yakasukka temputi 3 ez'omu assassinatinga tayagala kutambula oli ali kisozi naye bakyamukanika kati baali balina okukola reshuffle naye nga reshuffle zino n'ebigenda mu maaso byonna badde balina bikola within this period of time naye reshuffle ekyaganya kubanga ono windows yetaaga windows update mwenna munanjulira balina abaana abatula senior 4 nti time ey'okufuluma ebibuuzo bya senior 4 yayitako dda time ey'okufuluma ebibuuzo bya senior 4 yayitako dda kubanga ono n'abamama Njovu Enterprises yali wali ku yalabirira omukulu windows zikomyewo ziti abamu update nze bate yali awo kyovula ebibuuzo bya senior 4 birudde bijja fuluma naye kati si kati naye nga time oli kati bitutola omulozodoloza bitute 1.5 week nga tebinda fuluma naye nga babigola dda babifulumya dda naye nga ono alina obbirangirira aliina ali mu bageza kufuna access ku penti ya Mwami Museveni okumuteeka mu upgrading nekyo kyaganye kati Lwabwogo ne maama we Janet bali mu system essaawa zino bafuga naye jukira nti ono bw'ayiika windows ne ziyiikira ddala ati his age omuntu alina okubeera mu ntebe bamuyita Jessica Alupo vice president naye vice president bamutya Jessica Alupo si mwangu wakuwa biragiro bongo we baagala ate bw'ataba Jessica Alupo sali ni command alina kubeera Winnie Dolo chief justice bw'ataba chief justice alina kubeera n'abatulege Anita Amongi mu structure yabeera owokuna kati omuntu asobola okukolera ku biragiro byabwe Anita Amongi kati Janet tebasobola kubuuka masagano tebasobola kubuuka tebasobola kubuuka Jessica Alupo vice president ne babuuka chief justice Winnie Dolo ne bawa Anita Amongi. It is impossible, tekisoboka kati balina obuzibu ono diddigi mu mateeka gafuga Uganda tasobola kuliraana ntebe eyo 1 si munda Uganda banokyusa constitution 2 alina okulisigninga amagye 3 bw'aba wamuddira mu bigere either alina kukozesa kudita oba takozeseza kudita alina kuva mu magye najja nayingira mu NRM structures n'ofuula party president ne bateekawo okulonda n'alyoka je tasobola kuva buve najje n'atula mu ntebe nejje tasobola gituulamu Lwabwogo mu structure taliimu Salimu sata tasobola kuva najje n'atula mu ntebe tasobola abantu abali capable singa oli ayise windows Jessica Alupo Winnie Dolo n'Anita Amongi kati gana amapesa abiri lya Winnie Dolo Winnie Dolo ne Jessica Alupo bagatya epesa ly'abayinza okwesiga lya Anita Amongi ne lino lyakuna zibu lyakukwasa buyinza nga baana babiri bwe bali kati mwe muli eyo waliwo power shifting etambula kubanga ono windows zetaaga upgrade kati ekyo buli mulimu okugera mu simanyi gwani Valentine biki eno abantu babuuza ngeri gye bagenda okukyusa mu singa kino ekintu kiyiika mu musajja tateredde ddala kubanga yalimba emyaka. That's the fact. Okitegeera kati
waliwo ebintu bitagenda balya bwongo muhozi talina wasobola kuyimirira mu ntebe eyo nga bwe basomedde bwatu bwalina okukola okujja nga akose kudita ne bwawamba wambi kudita international laws mu emyezi 6 okuteekawo okulonda kw'aba civilian mu myezi 6 tasobola kufugako myezi 3 kubanga within the regular armies APDF terasobola mukkiriza kubafuga within their protectorate army ya SFC abakubi emiggo abasibye bonna basinga bwe tebakyamwagala kati olina mu sequence oba mu bracket abeera somehow out. Who is going to be there? Sam Kuteesa ali mu garage German ama babazi mukama n'ayamba mavi ya kuku kayindo tafire taina wayingira kufuka president. It is impossible kati bwekito wekiri nemme muddawo mulimu kwepicha mulimu kunywa waraji eggwanga temayi bwe litambula buli kimu kiri zigizaga era kati bine muli nsebe basomera ishafu ne bagizaayo eyo ya lwabo obwo nejjeri kati betu ziteka public kwoli giteka public word bwe papa bayina okulayira maaso gwani gono musatali ali awo tanadda wali nenga kati that's the kintu ekiriwo kati mugenda kula ebintu bingi nnyo with this small period of time mwegendereze mukama wakumire tusinkane ku lokta mwiraba ebisigadde byonna mubireke nga bibiri kasita mutegedde buli kimu kibagambye bulungi nyo temwina kye mu manja I sign out.